ensigo yo wagijjamu n'ogiwa Eva bagijjamu ekibuzo we kiri awo era nkyogera nga sigamba nti we baasala waluma wabula neewaayo okukikola era nakikola ensigo ne bagijjamu nakikola kyekyanjije neggana kyenjagala kiri kimu kawojjolo tugambe nti ensigo yange munnange baamala ne bagijjamu oli musawo bweba oli musawo nandikuwadde n'okebera kubanga era ne bwenkulaga we baasala ojja kulowooza birwadde birala naye nga baakusala kati kyekyo kyeggambye bamusala baali tebannagiteekamu Eva n'afa ati kyekiwebuuza kati bwe baakusala ne bagijjamu ne bagitwalawa kuba Eva yafa talina nsigo mpya si bwe kiri kimanyi mpozi nga wagimuteekamu ne tokimanya nti wagimuwa anti kakati gwe kankubuuze bweba ogenda okukolebwa ssajja lwoba okyategeera kati simanyi oba bagiteekawa naye nga be bagikugjamu kyekyo wano mu Uganda dwaliro ki tetwali mu Uganda sebo oba okyali awo nno omugenzi yandoosezza mugaga omuto mpozi etandise nno kati okunyuma omugenzi yakuloosezza ki ne tujja kuddayo wali ku kyensigo we bagijjiramu omugenzi yandoosezza naye yazze nga munyiivu nnyo mukimanyi omugenzi gy'ali tali mirembe mumuleka awummule mirembe si musanyufu yazze nga si musanyufu ebyobugagga bye byasigala mu mikono egitali mituufu yakulaze ebyobugagga bye byonna bye yaleka yaŋŋambye babinkwase abantu abamu ababirimu ndowooza tebabeesiga n'ekyambalo ekyo bamuteekamu teyakisanyukira kati gwoba owakana naawe akuloose kale ojja otubuulire bye yakuloosezza yazze si musanyufu nze buli lwajja okundoosa gwe tomanyi biki bibeera mu kirooto ibiri nagwa kuloosa kyasembye okugamba kiri kimu ebibugagga byabikuwe tebiri mu mikono mituufu eno banka mugiraba gye ndimu bannange mugiraba banka eno mugiraba babba miliyoni zange 10 miliyoni 10 ndi wano nkaaba ssente zange olabako omuntu n'omu ono kasitoma naye mumulaba bamubbaka mu kitundu mumulaba laba omuntu gwe bampadde mbunteese tunula mu kamera boss bampadde nteese n'owa security mbu yagenda okunyamba okuzaako ssente zange mumulaba obalaba we batya kamera obalaba naye mu kutwegayirira okola akawunti mu banka eno boogera bulungi ndi wano ku head office Equity baabo banneekweka baddukawo baabo balaba baddukawo buddusi okiraba ekyo sente zange banneegayira bulungi okukola akawunti Equity Bank branch Kireka abalina okunyamba baddukawo buddusi yeno banka gye batwegayiriramu to opening up accounts okiraba sente ne babbamu bubba babano badduka mubalaba yeno Equity Bank gye ndi mu head office babba miliyoni zange 10 baganye okunyamba baganye okuzaako sente zange babuzaabuza poliisi ebamanyi kooti zibamanyi emisango miyitirivu okiraba ye Equity Bank era woba olina sente mu Equity Bank kino nkikugamba muna Uganda kwata sente zo ozijjemu genda okwate sente zo ozijjemu babba miliyoni zange 10 bambuzaabuza tebankubirangako simu n'emu kamera bagidduka buddusi badduka buddusi ndowooza obalaba basembera oluggi ne badduka ye Equity Bank Uganda kyeri kisinga kunsesa bakadama be basinga otuula mu challenge yatubonga naawe muzeyi gwe mpaana oli kigalo naye bakaba olukaaba jukira bababa sente baziteeka direct ku simu MTN oba Airtel sente olubo gwako bati nga babalagirawo bagibulookinze
biri mu kabokisi binkaabirira emudde mukole challenge zammwe kati buli abadde atereka ssente mu Equity Bank awutikinga kiddamu bannaayamma abategeera mujje ssente zammwe ku layini y'MTN oba eya Airtel muziteeko bino bya ddala abasajja bayala Equity Bank efuuse ensonga ate oba teweesobola oba owedde nze emyaka 2-3 emabega banze ba ssente aboolaba nensalawo account nenjiggalawo because sometimes obeerawo nga tolina kyolina kukola kyonna nga olaba babba omunene nnyo kati $5,000,000 basimbula $5,000,000 kudda waggulu kati gwe $5,000,000 tebakulaba mu makulu so Equity Bank bannange ate tulina we tuwaaba tolina ojja kuripootinga bakuwulirize tewali yadde omuntu omu yagamba balina abanene buli wamu wonna bamanyi bajja ku intimidatinga n'ogenda ne bakuzunza olina bakuzza waggulu kyate genda eri genda ku main branch n'ogendayo nga bonna beekweka buli akulaba akubuzaabuza komawo tomorrow the other day you know your listening pattern which listening pattern are you really baafuuka ensonga tetumanyi wakubaloopa as being an institution Equity mweddeko mulekere okubba abantu kati mugenda kumanya nti mubbye buli wamu linda abagenda okuvaayo bikusukkako nolabya ddala nga bikutamye nga bikunyiye ng'owulya ddala bw'oba toli mugumu kitabuka nze mbadde manyi nzekka nawulyako omukyala emabega gwe baabuzaabuza ejjunyi nsubuga gwe bava n'ayogerako ne bamubuzaabuza ne bamugamba asimanyi bamubba essimu ate essente baazibberako ssimu nga kiva mu bo bennyini bakuleetinga even stories ez'okujja ku mulamwa balowoozesa ensi n'abalala nti bo be batuufu gwe mukyamu ng'ate n'oluusi oba olina obukakafu obumala nze essimu yange tebaagibba bwagenda okukya bukikumakya nga ndaba message nti you have withdrawn $5 million from your account neŋŋamba ATM nze njiina I've taken time sigendayo ngenda ndi banyiza mu jjojjuzi komawo oli ate luli I reported the case ne biggwera awo ebyo without any help so Equity Bank mwesotinge mulekere okubba abantu ssente zibamenya omuntu atambula n'agenda ebweru ggwanga n'anoonya akasente n'akabateresa mmwe ne mukabba ne mukatwala mukeere mukole mulekere okubba abantu Muhammad Nsereko Kabaata ndi mu WhatsApp group yammwe era njimaze mundoza kati wiki zigenda kuwera pisi ebyo nabye mwogera Muhammad Nsereko toliimu Kabaata taliimu naye olina boosindika ne boogera be bagikwasaganya naye batugamba ebigambo bino kuba ffe mwe tuli banja balimu abasitaga abawagira Kyagulanyi naye nga basirika busirisi baagala kuwulira bye mwogera mubawa ssente mutuwa ssente nange nafunye leero era bulijjo kyenninda nga nninda meseji yammwe sooke mbalabise bulungi mugaba $50,000 mu 12,000 mugaba $50,000 ku ebbiri ziba zaakujjayo abaana bavume Kyagulanyi ne famire ye Kabaata kubanze gayo ya akwasaganya yo group nagenda mu inbox ye njagala mujjako information singa kweyo ngambuuza kati kodi ki era kodi abasinga abaana abafunye ezo ssente agenda mu inbox ye ate ene embizi era kana akabizi simanyi oba kaawa sikalabanga kule olwensoso kalabako ng'abantu bampereza ku video buno nze bana basirusiru nga bano nali ndagano banu kula n'abalala bazze bakola video nawalo n'ekikazi kye nalaba kikaaba kati ene embizi eno njagala ombuulire bwe mba siri mu group nisimene onali butali mu group otegera otya nti mu group eyo mwendi sibi babaweereza $5,000 n'olabira ddala ng'akabizi kali olwokuba kagala likes ne comment ansaba wekitiibwa principal Bobi Wine buno obuntu bwe buti obwegobeko buno obuntu bwekuleetedde erinnya ebbi mu bantu nga kano olaba kano kawambwa sikamanyi oba kaawa bikwogerako sibimanyi olaba konna kawaayiriza kalimba n'okuliiba kalimba nze sina WhatsApp group zonna nze zembeeramu nze ze siriimu omanyi otya nti nze n'enamba yange teriimu nga ni WhatsApp group teriimu aleta amaloboozi gange
abalaga amaloboozi gange abalaga ebifaananyi byange oba vidiyo zange oba ng'ennamba yange yeweereza ssente okalabira ddala nga kalimba buli buno obuntu bwabulaba ennyo buno obuntu babutaddemu okulaba nga buvumiriza erinnya lya Bobi Wine buno bwolaba buno olaba n'engeri gye kafaananamu kalabe engeri gye kafaananamu buno babutaddewo butandike okunoona Bobi Wine butandike okwonoona abasajja ba Bobi Wine mu banyiige bakyabwe Bobi Wine buno buwambwa nga kano kazonto n'obulala buli obusirise mulaba mu komenti obusirusiru naye mbagamba basirusiru mmwe temugenda kutujja ku Bobi Wine naye munaayogera naye munaakola propaganda naye munaatuwaayiriza naye munaaleeta biki ebyekisirusiru mulimba kalimba ndowooza okalaba kalimba singa kabalaze enamba yange ne kabalaga nga ne mu gurupu eyo mwendi wandigambye kandi bakatuufu naye ne mu gurupu siriimu kati kiki ekiraga nti mwendi okalabira ddala nga katemaate mu mugambo bwe buti busala emigambo busobole okwonoona erinnya lya Bobi Wine kasiru nze ndi mukwano gwa Honorable Nsere kuti nga mukwano gwange nze byokwesimbawo ku bwa pulezidenti yamanyi oba yeesimba